n'ekyali ku cricket oval. Mikie Wine ku jahazi pia gravity omuntu awendo ibakola batya nga tonagenda ku ebyo ebisembayo. Better napooza also fair. Okay. Waliwo nalaba ku butebe. Nawe nalaba ku butebe. Ebivulu byasukka obunyi ono Omunigeria ali ku gundi ku hockey. Kana akawala kakumadi waliwo omwana omugamba bali ku zowi kyali wanga atambuza nnyo ebigere ngamba yaseererera awo ng'amaziga mangi bulala. Ninge yalaba nga katanapo akali era nawo tewaali nnyo bantu, tewaali ekivvulu kyakuba, tewaali kivvulu kyakuba kiri awo. Nkubuulira mazima lwakuba nti waliwo amaziga agaasukka ku maziga. Ku cricket oval miranga na biwoobe bye byali ku mumwa gwa buli ayitawo ewa gravity. Kaakati ewa Mikie yalina ekifaananyi ekirungi, naye nga mu nsawo ne Mikie togeza n'omukubira essimu ng'omugamba akuwe ku ssente, era waba kyali wajja kukuwayo ekigambo ekyobuwemu. Ssente tezaalwe kwala problem ya Mikie teyalina na basponsa, so buli kimu yali akikola ki akyeteeramu. But being his maiden concert, ekyokubiri nga bali tayimba nnyo nga tugenda mu December kyamuwa ekifaananyi eri ba promoter nti Mikie asobola okuleeta abantu. So kati ku listi y'abayimbi aba December kwali, so yaba yasikowalinze. Ekyokubiri because waliwo yagamba actually muyimbi mwerabidde muwala yagamba ekikozesa abayimbi abato concert kyali kyaki. So I'm thinking about the answers nengamba ani muyimbi muto abali muyimbi but kyamayi mbw abayimbi nga bakatandika endongo. Ani atandika endongo? No, I'm not speaking about these ones. Oli yakola, I think that is the time bagundi we bakolera. And in my head I was like, hello no muyimbi, but maybe tamanya about promotion events. No, obukakamu bwa Mikie n'obugumiikiriza bwalowozesa abantu nti nno yakatandika n'okuyimba talina music. By the way, kubanga ndowooza yasukka okulinda. Yasukka. Kubanga Mikie netumubalira kuva ku yanimba kubanga Kenzo wabali emyaka 15 ate Mikie alina emyaka emirala ng'ebiri. Kyali emyaka nga 17 16 ng'ali mu ndongo eno akola ki akuba. So kunze mu ndaba yange y'ebintu Mikie ayinza oba talina ssente mu nsawo. Sometimes as an artist ssente ziyinza obutajja but era n'ebivulu ebireeta ssente ennaku zino bitono. Ekifaananyi ekirungi bwe kivaayo bwe kiti kye kiba kigenda okukukolera ssente ezaaganye okuvaayo ku show. So ewa gravity omutujju wabaddeyo ebintu bingi nnyo.